Abantu bangi bavaayo n'endowooza ez'enjawulo. Omupiira mubi, omulokole, okuba nga agulaba. Ekyo ky'ekibuuzo kye tugenda okuba nga twanukula olunaku olwaleero. Abantu abagenze mu Geena balina endowooza yaabwe, n'abantu abagenze mu ggulu balina endowooza yaabwe. Naye bibirikale teri scriptures direct ng'eyogera ku mupiira. Tewali. Abamu bakozesa Abaruumi 12 teweefaananyiriza mulembe guno ate n'ebintu ebirala. So ebintu bingi abantu bye bavuddeyo ne bagamba nti bibi era bitwaza abantu mu Geyeena, ebyokwewunda n'ebintu ebirala bingi. Naye leero nze kwogera ku mupiira, football, soccer. Wetwogera ku sports biba bingi. Kukitegera sports halimu ebintu bingi, mulimu athletics, mulimu football, mulimu basketball, tennis n'ebintu birala. Naye leero njagala kwogera ku mupiira. Kakati wennaakoma ngenda kwogera ku wrestling. Ndowooza bibyo ebintu bibiri byenyinza okukwata mu sports. Ebirala byonna biyinza okuba nga bigwa omwo. Naye leka njoge ku mupiira. Omupiira gutwaza omuntu mu Geyeena? Ye. That's number one. Njagala okuliza bulungi. Omupiira mubi gwa kulaba nedda. Kati omwali confused. Omupiira gusobola okutwala mu Geyeena oba okutwaza, naye ate omupiira si mubi gwa kulaba. Njagala ompe bulungi amatu, ompulirize n'ensonga ekwata ku bantu bangi kubanga abalokole kati tetukyalina leisure time, batumazeeko ebintu byonna. Kubanga nze bwe ntuula ewaka ewange ne neeterako akapiira in my free time nendaba nimala nembijjako nga nenkola ebyange ebirala kuba neneddira mu Bayibuli. Tewali wekiyinza kuba nga ate kikutwalira mu Geyeena. Omupiira gukutwaza mu Geyeena only when you are addicted. That's number one. Wobeera addicted ku football kubanga tulina abantu newe gubeerayo ssaawa 6 gwa kiro ajja gulaba. So omupiira gusobola okujjamu okutya, that fear. Kati fear eyo gyofu novamu that fear. Wovamu that fear ate eyo si ya Katonda, osobola okugwa ku bizibu eby'enjawulo kubanga osobola nga ova ku mupiira saa 8 either abatemu ne bakutemula, poliisi esobola okuyoola n'ebintu ebirala bingi bisobola okuba nga bikola ki bikugwako. Kati tulina abantu nga they give time sports more than their families or more than God. Nze nina gwe mmanyi mukwano gwange kasabaayo omupiira gwa Arsenal. Mukubi wannanga mu kkanisa temugenda mulaba nga agikuba n'oba oyagala otya. Engeri yajjo batolokako temujja kubanga temugitegeera. Ye newe guba gwa ssaawa 9 ogw'ekiro agenda n'agulaba. So ekyo kye tuyita addiction. Obeera addicted ku mupiira. Tulina abantu nga ye oba guli omeka oba abadde akola ki byonna bisazaamu. Ate tokoma kubeera addicted, oteekayo ne feelings. Nti omuntu tugeze wa Arsenal oba maani we bagikuba ewaka ajja kutabukira buli omu, ajja kuba taagala kunyumya emmere wadde ajja kuyingira buyingizi buliri n'okunaba tagenda kunaaba lwakubanga Arsenal bagikoze eki bagikubye. So ekyo kye tuyita addiction ate n'okuteekamu feelings, bintu bibiri. So abantu bakwata feelings aze balitadde mu bintu ebigasa like feeling noziteeka mu Katonda, feeling noziteeka mu Bayibuli, feeling noziteeka mu kusaba, feeling ne baziteeka mu bintu bye batagenda kubanga bayildinga ng'omupiira. Kitegedde. Nina omuntu omu yagamba banne nti omupiira ogwo ogukutwaza mu Geyeena bwera maani weba esamba Arsenal for example any teams zonna osobola oziwerako ng'ekyokulabirako nti maani weba esamba Arsenal e London gye babeera oba ku Old Trafford oba ku Emirates zaabwe eyo gye basambira nti ne mu Geyeena wabeerayo the same match nga maani era asambaani Arsenal naye eri bubeera nga busekeretoni busekeretoni bwa Arsenal nga bukutte sekeretoni bwa maani ne muba mugulaba n'eri nga bagusamba live bwawo basobola okusika emmeeme zammwe ne ngamba Mukama Katonda wange. That's not true. Kyo kya bulimba. Let me tell you, tubeere abalokole aba tubeere abakkiriza abajjudde omwoyo wa Katonda kubanga bali kumpi tugamba
nti woolya emmere n'ogirira mu ntebe nga totudde ku dining kikutwaza mugeya. Buli kintu ekisoboka okubanga akyogerwa okutwaza abantu mugeya kigenda kwogerwa. Akitegedde? But to watch football it's not demonic. Sekera kumacha Uganda yange eri kusamba na Kenya oba na Tanzania nenetulire ewaka nengulaba wegugwako nenejirako TV oba nenvaawo nengenda nenkola ebirala. Kakati awo geyene ebegenda kuntwala etya kyekibuuzo lwakuba mwe bantu mmwe be balimba temubuuza bibuuzo. You have to ask questions. Omuntu akubuuza omupiira gutwala mugeyena mubuuze ebibuuzo gutya akunnyonnyole. Tekyeganika nti companies ezimu eziri mu mupiira nga zi Adidas ne companies endala za mulabe sitaani. Tekyeganika nti zino clubs ezimu zirina akakwate n'obwakabaka obw'ekizikiza. Olaba Man U beyita ba Red Devils, olaba Chelsea, olaba ne clubs endala nti wotuna ne logo zaabwe zikulaga obubonero. Okitegedde obubonero bwabwe otuna logo ya Chelsea, logo ya Man U. I think oba ne Man City kuliko oyo omusajja alinga akutte ki akutte omuti. Kati logo eyo wogenda ku zimu ku logs eza satanic oba eziri satanic kweri. Okitegeera? So tekyeganika nti ezo logs zaabwe oba ezo clubs zirina akakwate. Naye kankubuuze, omanyi bintu bimeka byokozesa indirectly oba directly naye nga biri demonic? Essimu yennyini eyo gy'okutte eyo woba nga weewala bintu bitwala mu geyena, essimu gy'olina osooka osuule wali kuba number 1. Naye ate ogyetaaga tojja gisuula. So means gw'ojja okumanya engeri y'ogihandolingamu, engeri y'ogikwatamu. Wogimishandolinga, it will take you to hell. Wogikozesa mu ngeri entuufu, you will benefit ate ekole n'emirimu gya Katonda. Kati the same thing as football. Okitegeedde? Football womubeera addicted agenda kuyingirizawo geyena nga tewali gweweebuuzizaako wadde. But when you balance it, nomanya nti kakato omupiira nze omupiira ngula naye ate waliwo entula n'okugulaba ne mmalako dakiika 2 nga ate ebimbo n'okumbwale ne mbijjako. Okitegeera? So olina okuba nga omanyi okubalansinga bino ebintu. Naye abantu bangi bakyavayo n'obubaka era bakyaba misleadinga. Bintu bingi be bakyayogera nti bitwaza mu geyena. Naye nga sometimes abantu basoma butabo, sometimes omuntu atulaawo n'alowooza oba kino bagamba nti kitwala mu geyena watya n'enzija na kino n'ebintu ebirala bingi. Kubanga we tugamba nti twewala bintu byonna ebitwaza omuntu mu geyena, limiteri tugenda sigala nga tetulina kantu konna. Okitegedde? Naye nga ate ebintu byonna Katonda yabitonda. Kati ono sitaani ye ajja ng'akolaputinga kimu ku kimu yajja nga akolaputinga. Naye ebintu byonna byatondebwa Katonda. Kati n'atuuka n'atwawuliramu nti abalokole mulina okuba nga bino bye byammwe, bino si byammwe. Naye teri lunyiriri, teri Bible verse eraga direct. Koti nga bulungi kugamba direct nti omuntu alaba omupiira agenda kuba nga ayingira geyena. There is no way. Which means nti olina okuba nga woba olaba football waliwo ebimu by'otalina kukkiriza kuyingira mu ndowooza zo. Like sereba oba atebye goolo n'akola sign tolina gikopa. You just watch a match wegwa that marks the end of that football. Tobiyongerayo, tobiteekamu feeling, totandika kuyomba na banno. Bantu bayomba ne balwana n'emmere n'emulema ne ku mulimu n'alemerera ogenda okukola kuba Man U bagikubye. Kyokka Man U gye bakubye ogwo omupiira gwe bagikubye ekoze obukadde n'obukadde bwa ssente. Ye eri mu magoba ng'oli eno ogwawo. Era omupiira guba gwa Saturday kiro ne ku Sunday nkera tagenda mu church kubanga teyeewulira bulungi. Era akugamba tiimu yaffe bagikubye naye nga talinamu wadde olwaga.
wadde olwataano mu kilaabu eyo talulina naye akugamba ttiimu yaffe bagikubye. So omupiira gusobola okutwala mu geyeena naye ate omupiira okugulaba si kibi. Biri bintu bibiri byenjagala otegere olwaleero. W'ogulaba n'obeera addicted ne gutandika okuba nga gwe gukufuga. Kubanga obeera addicted ku mupiira gugenda kuleetera emize emirala mingi. One, you are going to gamble. Two, ogenda kuba nga tokyalina budde bwa family. Imagine match etandise essaawa 4 ez'ekiro, essaawa z'olina okubeera ewaka ne family. Gw'otambula nti ogenza kulaba ki? Mupiira. You put your life on risk. Tetugambye nti n'osigala ewaka tofa, n'osigala ewaka osobola okufa. Naye watya ekibadde kigenda okusanga mu kkubo kikuttira eyo oba osigadde ewaka kiba kigenda kusanga wa. So omupiira gukuteeka mu risks ez'enjawulo oba tosobola kuba ng'okola ki, oba tosobola kuba nga ate weefuga. Naye abo bonna abagamba nti omupiira gutwaza abantu mu geyeena si kituufu. Abantu mubalambululire nti gukutwala mu geyeena nga okoze bino na bino na bino na bino. Nga essimu eno weesobola okutwala mu geyeena singa okola kino na kino na kino. Naye ovaayo n'ogamba nti essimu esobola okutwala mu geyeena, awo abantu oba oli bamisiriidinga, oba oli bagamba bave ku masimu. Oviki wali abantu bo nga bizinesi zaabwe za ku masimu. Wali abantu nga bw'aba talina ssimu takola. Okitegeera ng'ebizinensi oluusi agikontrolingira na ku ssimu. So kati bw'ovaayo n'okola such statement oba oleese confusion mu bantu ab'enjawulo. So olina okuba ng'olambika ensonga. So mupiira nze omu ku baguvumirira kubanga waliwo gwe tuyita God of Soccer, katonda w'omupiira asibuka e UK. Oyo waba agolokose kankubulire nzija kugamba bageze bateekewo example. Bageze bakwata omupiira baguteeke ku ssaawa 3 ez'okumakya nti ki maani azannya Arsenal ku Sunday ssaawa 3. Ojja kukakasa amaanyi sitaani gayambazza omupiira. Batono abagenda okugenda ku church bagambe nti ate match etandise ssaawa 3 ez'okumakya eggwa ssaawa 5. Okitegedde eba eggwa ssaawa 5. Ndi ku ssaawa 5 yennyini nti waliwo ate ogutandika nti ate omupiira ki nti oyo Arsenal azannya Man U nti ate kati Arsenal agenda kuba nga azannya Barcelona oba agenda kuba nga azannya oba Chelsea oba Liverpool. Gwe pastor ogenda kusumba obutebe bwerere ate nga tolina n'abasumba tagenda kuba n'abasumba omupiira bakola ki baguwagira era bagulaba. Kati awo okakasiza amaanyi ge bayita ag'omupiira. Omupiira nagwo gulina amaanyi agaagwo naye ate we can overcome it. Kubanga Bayibuli egamba nti twamuwangula. Nga n'essimu gye nkugambye nti n'essimu erina amaanyi agaayo esobola okutuma ekintu kyonna. Ez'okugamba kola kino naye nga kintu ky'ogenda okukola kigenda kutwala mu kuzikirira. But ojjukira nti byo byonna Yesu yabiwangula, then you overcome it. You can overcome it. So we can overcome amaanyi agaki agasoka. Omupiira si mubi and so agamba omuntu nti don't watch it. But if you become addicted oba addictive, awo ogenda olabira obuzibu n'amaanyi ge bayita agasoka. Olabe ebintu nga byonoonekera ddala. Wetwogera economical, I think football has done much. Tulina families ezimu nga singa se mupiira singa kati family ezo zaafa zoba zaasaanawo. So it has its good part. Okitegedde, it has its good part. Naye nga ffe abakkiriza nti tulina okuba nga tubalansinga ebintu ebyo. Bwe guba mupiira nga gutandise ng'ate there is a service oba waliwo commitment bibirikale ogwo omupiira guleke. Ogwo omupiira sooka oguveeko genda okole ebyo osobola okudda n'olaba ne replay. Okitegeera. So toteeka mupiira to be number 1. God has to be number 1. Kati mupiira gwo gujja kubeera eyo gujja kuddira oba oguteeka mu namba 8. There is no problem. But soccer has no problem as long as you can manage it. Osobola okuba nga okola ki ogubalansinga. Ndowooza tukomawo twogere ku wrestling. Obuzibu bwange bwonna buli ku wrestling. Obuzibu bwange bwonna buli ku muzannyo ogwa wrestling.
era ogwo omuzannyo sikkiriziganya mulokole kulaba wrestling. I don't support it. Kubanga wrestling oyo abantu abamu balowooza ebimu biri reality n'ebimu biri edited, ebimu bizannyi eba bizannya. Naye wrestling oyo alina kya transferringa mu spirit y'omuntu. Mwalimu ogusajja baali baguyitaani guno gwalinga olumasinga gulinga devil gwo gunene. Simanyi baali baguyitaani. Nkwerabidde amannya. Nga we gujja amazima olabira ddala sitaani nga yajja. Ng'ebintu bye gwambala obukookolo. Nga biragira ddala kizikiza kireeso. Me am against wrestling. Era ngenda komawo nkole show about wrestling. I don't support a born again Christian okubanga alaba ki? Alaba wrestling. But a football there is no problem. Tennis tewali buzibu. Basketball tewali buzibu. So long as nga tebifuuse number 1 mu bulamu bwo. Ne wrestling ne wabeera number 10. Wrestling ayina amaanyi ag'enjawulo. Gwe mulabe ekiro ng'ogenda kwebaka. Kankuba ogenda funa tetuyita weird dreams oba ebirooto ebyentiisa. So tosigenda kuba nga nsukka wano, ngenda kuba nga nkukomya wano. Elinsa hotero yitayo ndowooza ekyemisana kyo kyayidde dda ate ne lunch bayinza okuba nga manya sapa dina byonna weebiri. It's a weekend knocking ati wekasazuula saa 10 ebeera weekend. Yitirayo twalayo family yo ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Oba olina party just organize it bakubire bagala nina party y'abantu bwe bati. Oba nina family y'abantu we bati twagala kujja akubanga ate tosulaawo balina kye bayita family rooms nga mulimu dining mulimu buli kimu. Kame otuuka wali ebintu bijja kubanga ate bitambula bulungi. Mugaye Jamiru mbaddewo kubanga ate kasonga ako tukajjawo si kyamaanyi era totoddawo n'olimbibwa mbu gundi mpira mubi nga you addicted. Okitegeera ndowooza naalonga abaddewo okusikira ekifaananyi ayagala kubanga ate avaawo. Mubeere bulungi, mweraba.